na CBS kulamusizaako mukwano gwange ali ku CBS yonna gyosinzira okuwuliriza ababali nnyo balire ddala abakamanyi 224 nze Rumas David mukwano gyaffe aba Pep Scholar International bavugira programu eno nesobola okutuukako yonna gy'oli nga bulijjo omwezi omujja guba gutandika tutera okufulumyawo enkubaganya y'ebirowoozo ku mwezi oguba gukomekerezebwa mu byemizannyo ebyaffe ebya wano mu Uganda ne tutandula ne ku bigere ne tugendakoko ne okusingira ddala mu liigi y'Ebungereza olw'okuba bannayuganda bangi nnyo abeettanira liigi eyo kale tugendeyo ne tukubaganyamuko ebirowoozo oludda olwo ne tulaba ebintu engeri gye bikwatiddwamu era ne ku guno omulundi bwe tugenda okukola wano ewaffe mu ggwanga omwezi guno gugenda kubeera gwa njawulo guli oguvuddeko tubadde ekisinza okukwata akati kibadde nnyo ku kuweera ba referees abasongebwamu olunwe nti nno bakola ebifaanagana match fixing kale ebintu ebyo ne bibakaliza bareferi balira ddala 12 balamba ne bagenda bafuna emisango abalala ne bakaligibwa obutaddamu kwekulubesiza ku muzannyo gwa mupiira abalala ne basibwa emyaka 10 n'abalala bwe batyo naye nga ensonga eno erudde ng'ebobbya abantu omutwe kubanga kasita mujjamu embeera eya match fixing kitegeeza kibeera kizibu nnyo okufuna obujulizi obulaga nti eyawangudde ekikopo kya liigi yo yeyabadde alina okukiwangula lwakuba nti abakulu mu kusala omusango ogwo tebasongamu kugamba nti nno referee ono of course mulimu ba referees mulimu n'omusambi omu mulimu n'abakungu ba clubs naye bye batuwaddeko abafufa tebaataddemu nti nno ono yadibaga omupiira gundi era ne guggwa bwe guti ne kirowoozebwa nti yali alidde ekyojja mu miro kubanga awo kiba kisobola okututuusa ku nkubaganya y'ebirowoozo egamba abawangula ebikopo ebya liigi mu Uganda be babasaanidde bwe baba nga be basaanidde abo ababavuganya babasindiikiriza ekimala kubanga singa awangula ekikopo ekya liigi aba tasindiikirizibwa kimala nga tasanze kuvuganya kumala kitegeeza ajja kgenda ku continent nga muwewufu era obujulizi ne tubusangayo ku continent ye gundi yawangula ekikopo naye ebyeri biganyi kale ekyo kyekimu ku ebyo bibadde bisinza okukwata akati naddala mu mwezi ogwo kino ekya results abasobodde ozikuŋŋaanya bo bazikuŋŋaanyiza kati nga club ya NEC wetwogerera bino yekulembedde ekibinja lwakuba nti nno nze ebitongole bino ebya gavumenti bwe bibeera ne football clubs oba sports clubs mba njagala baleme kuba nti obujulizi obwabaleese nabo kuvuganya n'abo abasasula emisolo nze mba njagala ebitongole bino bijje nga biyinako omulamu omunene ku bijjidde okugeza bayinza okusalawo nga bamaze okunoonyereza ku muzannyo gw'omupiira ne bakizuula nti obunafu bw'omupiira bisaawe kati ebitongole nga kino ekya NEC kuba ekyo kya bannamagye era mu kibinja kyekimu tulinamu ne UPDF mu kibinja kyekimu tulinamu ne ttiimu ya Prisons eyitibwa Maroons mu kibinja kyekimu tulinamu ne UPD ne Gondi ne Police FC kati ebitongole byonna byaba mukwata mundu abo singa basalawo ne bagamba nti ebitongole byonna ekibireese mu mupiira basanzeemu obuzibu bwe buti ne bagattamu resources omuli enkubaganya y'ebirowoozo omuli enkuŋŋaanya y'ensimbi omuli okugula ettaka ne bagamba boka bakole ekisaawe naye era ogenda okuwulira nga nabo bewogomi nga club eya bulijjo kale nze muli nsigala nkubiriramuko ensingo naye bwe kiba nti ebintu bino ebya match fixing bituuse n'okukaliza abantu ebbanga n'ebbanga kiyinza okuweereza obubaka obutiisatiisa eri ekisooka abavujjirizi ne potential sponsors kwoteeka n'abo abateeka ensimbi mupiira nga bantu sekinnoomu oba n'ebitongole ekitongole kisobola okuddawo nekigamba ate tufiira ki ndaba buli bwenguzi bwe bujjudde mu mupiira nga bajjamu enta kubanga nze ndabyeko ku bitongole wano nakakati bikyaliwo naye nga byali bibaddeko ne sports clubs
nibazijjawo. Bank of Uganda yina a very good football club mu myaka egy'enkaaga emyaka egy'ensanvu awo egy'ekinaana, naye si gavumenti Uganda terina Bank of Uganda. State House yalina a football club, coach kati wa under 20 Mukulumatiya Lule y'omu ku abo basambira mu tiimu eyo, bagundi Ibrahim Sekajja, bamugenzi Wilson Gayi, bamu ku bazanyi abazanyirako mu tiimu ya State House. Naye Uganda tebeeranga kawo yadde n'eddakiika n'emu nga terina State House, ne football club teriiwo. So ebitongole ebyo bwe bityo sigamba nti buli wanguzi bwe babagisaawo, naye bwe tuba nga twali tulabyeko nga bannayuganda nga tiimu zisiimuukawo nga n'ebitongole binannyinizo weebiri, sigamba nti n'okwavuwala byavuwadde. Muli otandikamuko okwekengera bwe wavaayo emisango nga gino gy'obuli bw'enguzi. Siga nayo fufu ogwayo yagutuukiriza, naye simanyi nangeri gye tuyinza kulwanyisaamu omuze guno kubanga gwa bulabe nnyo. Tuyinza okugamba nti kanaggweramu eyo, naye buli awabeerawo okulegeya okuvuganya, kubanga enguzi mu mupiira ziviiramu okulagaya mu kuvuganya, nti club eyandyagadde okuŋŋaanya obubonero mu kifo ky'okuteekamu amaanyi n'okuteekateeka abazannyi n'abazannyi bamanyiire okusamba match ezenzibu, balinda soft landing linga agamba waito nvaamu awo bano nina bocha tunniyo. Kakati kitegeeza nti n'omuzannyi tafunye mental toughness nga batuuse ku mbeera egamba nti eno match yakufa kati si byakufa na kuwona. Kati omusambi oyo gwe tusuubira ogenda mu Cranes akubire South Africa, tugende mu mpaka za AFCON nga tumwetaaga mu quarter final, naye nga wano abadde emipiira egimu agisambira ku soft landing. Era omusambi oyo gwe twagala agende mu Europe akubire mu liigi ziri ennene 5, kyokka nga wano tubadde tumumanyiizizza nti boponeti bwona ogira gwe bukwatakawo ne bwe tosaze nnyo onajja kugwa bugwigwe ng'oyita eno. Kati oyo tumwagala agenda akubire mu Atalanta tumulabeko ku TV mu mpaka za Europa, naye nga wano tetumutegese bulungi kubanga tumutegese mu ngeri ey'okuyita awangu. Awandibadde wakakanyalamu nga lifu bamulabamu obanga omukungu wa club bamulabamu. So nze eyo message gye nafunye mu kakiiko ak'ebyamateeka mu FUFA bwe kaakaliza abantu abo, abamu ba referees, abalala bakungu mu clubs, omu yabadde musambi. Naye ng'ekyo tekigyisawo credit Hussein Mbalangu ne ttiimu ye ya NEC okuba nti nno ebintu babikoze bulungi, era we twogerera bino ye ttiimu yokka yakawangula emipiira 7 kubanga Vipers yakawangula emipiira 5 ne KCCA. Actually Vipers yakawangula emipiira 6, KCCA yakawangula emipiira 5. Bannantamegwa ab'ekikopo abavira bali mu kifo kya 5, naye nga tugenza okuyingira mwezi guno omujja nga NEC yekulembedde ekibinja. Ekibinja kino bakikulembedde mu ngeri ya kukolera ddala ebintu eby'abasajja abavuganyizza obulungi, kubanga babadde bakakuba bannantamegwa b'ekikopo aba Sports Club Villa Golo 2-1 ku kisawe, babadde bakakuba ne ttiimu ya KCCA golo 1 ku bwereere, bakuba ne gundi ne Vipers yennyini bagyokya golo 3-1. Ezimu ku ezo wini 7 ttiimu ya NEC zeefunye mu season eno, era olowooza nti no season okutandika ne match day 11 etandika nkya ku bisaawe ebyenjawulo. Olowooza nti bagenda kuba kaakati guno omwezi betugenda okwogerako n'okwebuuza ebibuuzo kyabayi NEC eyagala kikopo oba eryawo ebuzaabuza. Era bw'okuosa enkya ku Lwokuna bagenda kukyalira ttiimu ya URA wali e Nakivubo, naye nga ku match day 11 eno kuliko Police FC okukyaza ttiimu ya Wakiso Giants omupiira ogwo gwa nkya, kuliko ttiimu ya Bull okukyaza ttiimu ya UPDF Bull nayo egira n'ebuguma ate n'ennyogoga n'ekamala bumazi, kubanga season eri ewedde we yaggweera n'eno we yatandikira ng'ogamba Bull bannayi Bull, naye kaakati balina engeri gye bagenze nga akaliba kaabwe kaseeseetukamukko. Basobola okuba nga bali mu kifo kya 6, balina obubonero 14 okufaananako Sports Club Villa ne ttiimu ya URA, naye muzimu ku zino wini zaabwe zebakafuna season eno mwabaddemu wini 2 ez'omuzinzi, okulumba Kitale ewaayo eri Ebunyolo n'ogyokerawo golo 3-1 n'okuba ne URA e Nakivubo, era nga fe ababityebe katutandikirawo omusajja oyo bintu bite Bull olwono ne ku social media platforms zaabwe nga batandika okubako ekifaananyi ky'ekisajja nga kisiika ennyama mbu kaakati Bull yeyokya, naye balina engeri gye bannyogogamuko awo.
So March day 11 yimuku ebyo ebyokwesungako mulimu ne kitara okukyaza Mbale Heroes. Kitara ennaku zino etendekebwa Waswa ebadde ekubyemuko ku koona wadde terinaba kuguka bulungi. Juzi bawanguleko omupiira awo ne bagenda ne bagwa n'amalire ne ttiimu ya Vipers wane Kitende, kati bagenda kukyaza Mbale Heroes. Olowooza nti guno gwe gumu ku egyo kuyinza okusinziira ogamba nti abasajja bakubye koona oba bakyalafuubana. Mugenda kubeeramu Sports Club Buvira okukyaza ttiimu ya Lugazi. Saturday Bright Stars ekyaze Vipers wali e Kavumba, ate ne KCCA ekyaze Express. Era ku Saturday omupiira gujja kubeera wali erugo okusaawa emu. Match eyinza kunyumako technical bench Kadu Badru. Omupiira gwe ogusinga obungi ogw'obutendesi yali mu mugongo gw'omulangira Mike Mutebi mu ttiimu ya KCCA. KCCA yakolera amawano gonna okuzannya ne mu Champions League neyingira mu bibinja. Ali Ahly zajja wano ne zifukamira nga KCCA zikuba eddiba zi FUS Rabat nga Kadu Badru oba KB ng'abomupiira bamumanyi nga ayambako ku Mike Mutebi. Nolwekyo okuddayo omulundi gw'ogusoose erugogo nga addayo nga opponent ndowooza kiyinza okuwulikika mu engeri y'enjawulo, naye ndowooza bajja kumuwulira ng'omwana akomyewo awaka. Omupiira gwe gwa Saturday ssaawa emu. So okutwaliza awamu ebyo yinza okutunulakoko wano ewaffe mu ggwanga, mpozi n'obukiiko obugenda obutukiikirira mu nkubaganya y'ebirowoozo ku kutegeka empaka eza CHAN n'empaka eza AFCON. Kakati ndowooza gino emyaka gigenda kubeera ng'ena, Africa yonna amaaso gayo egenda kubeera gatadde ku Uganda, kubanga tutumala okutegeka CHAN omwaka ogujja mu mwezi ogwokubiri, ate tulinayo pamoja yaffe eya 2027, ate awo kyandibadde okubuukamu tujja kuba tulina okugendako mu AFCON wa 2025 eri mu ggwanga erya Morocco. Olwekyo emyaka gino giringa ena, oyinza n'okuteekamu ogwokutaano nti era AFCON bw'enegwa ate debate eneekomaawo, era bajja kuba boogera ku AFCON awo bakubaganya ebirowoozo era nga tebayinza butayogera ku Uganda. So emyaka gino etaano tugenda kubeera mu feesi ya mupiira gwa continent oba oliawo ne mu nsi yonna, kandowooze nti nno abakulu bali strategic enough okulaba nga Uganda ebeerako ebintu byetunda. Omupiira guno gwandibadde nga kamasu nga bw'olaba eggwanga nga Rwanda ne batuuka okutegeka empaka eza CHAN 2016, bali mu kwetegeka kulaba nti basaba okutegeka Formula 1. Amawanga gali abiri gokka gali gategese Formula 1 ku continent, Morocco ne South Africa. Naye Morocco yakomeyo mu gy'ataano bintu byatta, naye owulira partnerships zibayina ne clubs nga PSG nga Bayern Munich nga Arsenal, bategeka ne gundi ne Congress eronderako conference eronderako ba FIFA president, FIFA ne jaawo bintu byayo n'ebikoleraawo, bayina emikago egy'enjawulo ne NBA, aba basketball mu USA, ebintu bingi nnyo bye bakola nesigama nti nno bayina talanta ey'amaanyi mu kuzannya. Bategeka ndowooza ne gundi empaka ez'ensi yonna ez'obugaali, kuvuga obugaali, ezo tomala gazikyaza. Kakati bo baayagala okutega ebyemizannyo bino, ekisooka bibasaggulire ensimbi eziva mu tourism. Ekyokubiri, buli abadde amanyi Rwanda ng'agitaputira ku kitta bantu ekya 1994 olina okufuna ekifaananyi ekirala ku Rwanda. So ebyemizannyo bwe bitu bibeera, so si kulinda nti omwana n'awangula omudaali kakati awo nomujja kumulaba abakubye goolo 3. Ebyo kale bibaamu naye ebimu ku bitandikirwako muba mulina okubaako ekintu ekinene kimutaddeyo ng'omusingi. Era ky'oba olaba Rwanda mu kuteekateeka empaka ezo eza CHAN 2016 yasazaamu ne visa application fees eri omufirika yenna. Kwegamba omuntu yenna abadde ye Senegal obubuuza nti mukwano gwe yanitiye gundi we Rwanda, banne batta bannaabwe. Kati ogenda okuwulira nga bamukkiriza kukyala Rwanda agenda alabe ekigenda mu maaso. Wekanga Sunday Odyssey yavaayo ng'agamba nti ebibuga byatambuddeko mu Africa, Kigali yasinga okubeera organized n'obuyonjo. Kakati eyo n'agenda ne message eyo gye yagenda nayo abantu babeeramu Sunday Odyssey, ekyo ekifaananyi kye balina. So kakati ebyemizannyo bwe bityo birina okubeera. Kino ekiyingira mu kisaawe kabanga kamasu ng'oyinako ekinene ky'ogezaako okutunda. So kati wegiba emyaka gino etaano, Uganda egenda kubeera mu feesi ya Africa n'ensi yonna, nga okutandika ne okuyitamu kuno kutwayisemu okugenda mu AFCON. CHAN gwe tugenda okutegeka mu mwezi ogwa Feb ogw'omwaka ogujja, then tugende mu AFCON 2025, then AFCON yaddako 2027. Waffe ffe tumutegeka emyaka gino yo Uganda abagirowooleza n'abagitetenkanyiza mu bitongole ebyenjawulo. Kiki kye bateze kye babadde baludde nakyo nga kivumbeera
kibagala okutegezaako Uganda kyeri, Uganda kyetunda oba kyeyagala okubeera. So ebimu ku ebyo bitulina okubaganyako ebirowoozo. Naye nga akakiiko ako akategesi ne yaliko mukama waffe wano Ahmed Bogere Masembe omu ku abo abakaliko, mukulu Ande Mwesigwa yaliko captain wa Cranes, abakungu okuvaako Mufufa, mukulu Ahmed Hussein, Mufufa president, bantu balimu abawerako. Akakiiko kano ennaku ezo kalondebwa Oweekitiibwa Janet Museveni nga ye minisita w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza. Nolwekyo tulinze batandise dde okutuula baganya ebirowoozo egenda maaso. Mpozi tulinamuko n'okutegeka empaka za under 17 eza AFCON. Uganda tuli mu kibinja A omuli Ethiopia, Tanzania ne Burundi. Awo nawo under 17 tulinde tulabe. Naye era wano tulina okwebuuza, Jackson Magera yabulirawa mu setup ya coaching y'abaana abato. Omulundi gwokka gutwamwako okutendeka abaana abato yatendeka under 15 newangula emipiira gyonna mu tournament nga teteebeddwa mu ggoolo n'emu, yonge eteebye ggoolo 26. N'olwekyo kyali kibi nnyo obutamwongera mulimu. Ebyo bye bimu ku bibuuzo bye tulina okwebuuza nga bannamupiira. Kati bwe tuvaako wane baffe mu ggwanga, tujja gendako mu liigi y'ababinywera e Bungereza nga ttiimu ya Liverpool bw'otunuulira ekiri mu Europe, mu liigi ettaano eza Europe ze tutera okugoberera wano, nga bali mu kifo ekisava era ye ttiimu kwegamba trend ya ttiimu ezikulembedde ebibinja mu Europe points 30 kudda waggulu. Bayern Munich yokka yeyina points 30, naye lwakuba nti nno yo ewaabwe ate bazanya n'emipiira mitonotono bw'ogigeraageranya, kubanga bo balina clubs 18 ezivuganya mu liigi. Naye ttiimu zonna ezikulembedde ebibinja mu liigi y'Ebungereza, Germany, Italy, Spain ne Bufalansa bonna basussizza points 30. Spain kiriko mu ngeri ya njawulo mukko olw'okuba nti ate bo bazannyako n'emipiira egiwerako emingi, era bo balina ttiimu 3 ezisussizza obubonero 30, mwe muli ttiimu ya Barcelona, ttiimu ya Real Madrid ne ttiimu ya Atletico. Abo bo basussizza points 30. Ebungereza Liverpool yokka yeri mu 3, abalala bali eno wansi. Kwoteeka ne Bufalansa PSG obubonero 33, oyo nayo yeetengeredde oludda lw'eyo. Bw'ogenda e Italy eno nawo akatuwe kali, kubanga Napoli of course etuukiriza nayo trend y'okuba nti nno points zisukka 3, naye balina points 32. Atalanta ebaddiridde awo erina points 31. Kati Inter Milan, Fiorentina ne Lazio bo balina points 28. Naye ate ejjukira omupiira gwa Inter Milan ne Fiorentina balina omupiira gwe bataazannye olw'omuzannyi yagudde mu kisaawe n'akanukiramu ne bagujjulula, kitegeeza bajja kuguzannya bulambalamba. Kati awo kitegeeza nti omu ku bo bw'anaawangula ajja kuba yegatta ku Atalanta points 31. Era Liverpool yesinga gaapu ennene wakati w'akulembedde n'owookubiri, kubanga Liverpool esinga omukago gwa Chelsea ne Arsenal points 9. Kati awo ekiri Spain nkuwaddeko waliwo kattu, kubanga Barcelona esingako Real Madrid obubonero 2, nate Real Madrid eyinako kabonero kali kamu, babasingako akabonero kamu. Nate Real Madrid n'omupiira gwayo gw'eggolu gwetaazannya oluvannyuma lwa mukoka eyagenda n'atugumbula abantu mu kitundu kya Valencia. Omupiira Valencia gwe yalina okukyaza Real Madrid mu the Mestara kisaawe kyabwe, omupiira gwo ne gujjululwa. Kaakati bwe banaaba guwangudde tomanya Barcelona bayinza okugiwanulayo. Ekyo kiba kifuula El Clasico return leg mu Camp Nou eneebeerawo mu mwezi ogwa May, kijja gifuula okuba ey'ebirungo singa banaatambulira abwe batyo. Ne gundi Bufalansa PSG esinga Olympique Marseille obubonero 7, Germany Bayern Munich esinga Eintracht Frankfurt obubonero 4. Ate mbadde nkuwadde akattu akali e Italy. So gap esingira ddala obunene wakati w'akulembedde n'owookubiri points 9. Liverpool zeeyina ze zisinga mu ttiimu zonna ezikulembedde ebibinja mu liigi ez'ettaano wali mu Europe. Liverpool win zaayo 11 mwalimu kwegamba mu mipiira gino gye bazanye
bazanyeko Chelsea, ne bazanyako Aston Villa, ne bazanyako Man City, ne bazanyako ne Man U, ne bazanyako ne Arsenal. Mu mipiira egyo gye bazanyeko 13 lwakuba nti nno ogwa United n'ogwa Arsenal egyo gye gyali ku bugenyi, gino emirala 3 Chelsea, Aston Villa ne Man City gibadde ku bugenyi. Ekyebuuzibwa abatannaba kugenda ku Anfield beeraliikirire naddala ku ekyo kye baalabye ekyatuuse ku Man City, oba Liverpool eneepondookamu ng'ekyalidde bano beyagoyezza obugoya nga bazze ku Anfield. Ekyo kiri awo mu kugenda mu maaso. Kati bw'otunuulira table eyo, Liverpool ekulembedde, naye ate Arsenal naye ekulembeddemu ekibinja ekyayo ekyabo abali mu points 20. Kino nno ekibinja kiwanvu kubanga kirimu Chelsea, Brighton and Hove, Man City, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur ne Brentford. Awo points abali ku points 20 ogenda kawo waggulu katono, bagenda ddala paka ku kifo kya 8. Era ng'ekibaawula enjawulo wakati wa Arsenal ne Brentford akoobedde ku kano ka mini table ziri points 5 zokka. Arsenal ne Chelsea bayina points 25. Brighton and Hove ne Man City bayina points 23. Tottenham Hotspur ne Brentford bayina points 20. Kino kyenva nkijjayo bwe kiti kiwulikika ng'ekiri obvious, naye njagala okujjayo obujulizi obulaga nti kati kumpi buli match esambibwa ejja kubanga final. Kuba koogeza n'ozibiriramu katono, oyo g'oli naye oba g'ovuganya naye oba kuli ku lusegera awo n'awangula ogugwe, kitegeeza baba bakusikayo there and then. Kati ekyebuuzibwa obulungi bw'abazannyi ne fitness levels n'omutindo biyina kubeera birungo by'olina okuteeka mu kye bayita mental toughness. Omusambi asobola okubanga ebintu byonna abirina, naye nga mu bwonge eno agira n'akankanamu n'afunamu akatengo. Kaakati wano akatengo tekajja. Oluusi ekinaaba kyetaagisa ku match days ezimu kijja kuba kisukka ne ku bukodyo bw'omutendesi ne ku muzannyi gwe yasomedde ku bench oba ze nga substitute. Wabula buli muzannyi yenna ayina kutaamanga njuki, ayina okumanya embeera ttiimu ye mwetuuse, era buli ttiimu esamba erina okusamba okusinziira ku message ebeeweerezebbwa opponent aba asambye nga tonnasamba n'oyo agenda okusamba oluvannyuma, kubanga yo message weeri. Chelsea muyina obubonero bwe bumu ne Arsenal nti naye mu kubeera n'obubonero bwe bumu ate musingako omulengo gwa Brighton and Hove ne Man City obubonero 2 bwokka. Kati gwe Arsenal oba Chelsea oba gw'osoosa okuzannya mu weekend oba ozannya ekikeerezi, oyina okukimanya nti nze guno bwe gunnema Brighton oba Man City n'awangula aba mpitako. Kati ate ne waggulu yo Liverpool yaweereza dda message eyo yeyina kutambulirako, n'agenze mu training, n'agenzeeko mu bbaala okuwummulamu, ogenda okimanyi nti nno Liverpool okusinga points 9. Bw'obeera Man City omanya nti Liverpool ekusinga points 11. Kaakati kiri gy'oli, oba onywa n'ogangayira, oba training oyigida ojinga n'ogenda mu malala gw'omanyi, naye yo message Liverpool egikoze eki egiweereza. So kati buli squad nga tonnaba kutunuulira balwadde na batali balwadde, bali ku suspension na batali, abazannyi balina that mental toughness esobola okusamba okusinziira ku message. Ekisooka message ekuweerezebbwa Liverpool mu advance ne message enejja buli match day. Kakati awo wayinza okujja enjawulo, era ffe tulinze okuva ku kifo eky'omwenda omuli Man U basibaganye ne Fulham ne Newcastle ne Aston Villa ku points 19. Kitegeeza bano nabo balamuza ekifo kya Tottenham Hotspur weesibaganidde ne Brentford kubonero 2, kubanga singa United, Fulham ne Newcastle ne Aston Villa kubonero 19, singa omukubo agezaako n'awangulayo omupiira ajja kuba asikayo bano Spurs ne Brentford abali kubonero 20, balyoke basimbe mu mugongo gwa Man City ne Brighton
abalina obubonero 23 era wetwogerera bino kano kamini table akakulembeddwamu Man U akatimu ezirina points 19 balina points nyazo kazoka ezibawula ku top 4 kati ate ne Bournemouth einako kateba akayo kekulembedde ku points zayo 18 okuva mu 13 okukirira eno wansi. So nga tetunnaba kuyingira mu bikoleddwa na bitakoleddwa mu mwezi oguyise n'ebyo ebirina okukolebwa n'ebitakolebwe mu mwezi omujja, badde njagala nsooke nkuwe ekifaananyi ekyo okutwaliza wamu osobole okutandikirawo enkubaganya y'ebirowoozo. Tiimu zino ezisibaganye Arsenal ne Chelsea, Brighton and Hove ne Man City, Tottenham Hotspur ne tiimu eya Brentford balinawo ensonga ezibaawula of course ngera omuzannyo gw'omupiira bwe gulagira. Abantu nno abasinga enkubaganya yaabwe y'ebirowoozo yababadde ku Arsenal ne Chelsea bokka nti be basibaganye, nolwekyo Arsenal lwaki eri mu kyakusatu lwaki Arsenal eri mu kyokubiri ate Chelsea mu kyakusatu ate nga bafaananya byonna, kubanga byonna babyenkanya. Emipiira buli omu gyawangudde, emipiira buli omu gyagudde amaliri, goolo buli omu zaateebye ne goolo ze bamuteebyemu n'enfisi ya goolo byonna bye bimu. Akati ebintu bino biremenga babuzaabuza, ogenda n'obisomako buli mpaka zonna zibeera n'amateeka gano, naye amateeka gabeerako emitendera. Kati abantu abasinga ababadde basoma ku table era abasinga babadde bakoma ku bifo bibiri ekya Chelsea ne Arsenal. Akati amateeka gano buli mpaka ne bw'obanga oteekateeka tournament yeeyo bali mu kyalo ogyeteekirako amateeka. Kati buli mpaka ezizannyibwa zibeera n'amateeka agaazo, agamu gaagala okukwatagana, amalala ne gaawukana. Kati mu liigi y'Ebungereza era okufaananako ne mu mpaka ez'enjawulo, amateeka gano bagateekawo nga gagoberera emitendera, toyinza kutabiikiriza. Bwe kiba nti tiimu okufuna ekifo, kubanga obuwanguzi bw'omuzannyo gw'omupiira bugazi okusinga okuwangula ekikopo. Bw'ova ku kikopo kuba ekikopo kiri kimu, tiimu 20 tezisobola kiwangula mu sizoni emu. Baba balina okuteekawo omuwanguzi addako, obuwanguzi obuddako butuukibwako butya. Kati bateekawo amateeka ago, omuwanguzi w'ekikopo yaba ategeerekese. Kati waliwo okuwangula ebifo, wabeerawo abagenda mu Champions League, wabeerawo abaddako abagenda mu Europa, wabeerawo abaddako abagenda mu UEFA Europa Conference, waliwo abalwana obutadda mu kibinja kya wansi. Kaakati ogwo nagwo omuteeko guli awo gwa kufuna buwanguzi. Obuwanguzi obuddako, ekifo monnyukira ku table kirinako enkizo mu by'ensimbi kwoyo annyukidde wansi w'ekifo kyo. Kati obwo bonna bubeera buwanguzi. Yensonga lwaki bateekawo emitendera mu miteeko egy'enjawulo egirina okugobererwa, so si ggwe kulondowayo gwe kyewandiyagadde ku olwo. Kiringa bw'onootuma omwana okugula enva n'omugamba genda ku dduuka wali oguleyo kiro y'ebinyeebwa, bwe biba tebiriiwo ogulewo kiro y'ebijanjaalo, bwe biba tebiriiwo ogende mu katale ogule ekyennyanja. Kati emitendera gino omwana alina okugenda nagyo, era bw'omulaba nga aleese ekyennyanja omanya nti nno ekyebinyeebwa n'ekyebijanjaalo bye basoose okugaana. Kati ne muzannyo gw'omupiira bateekateeka amateeka bwe bati bakola nti basooka ne bakkiriziganya ku bubonero obwo tebukubaganyizibwako birowoozo. Awo bwe bigaana, amawanga agamu oba mu mpaka ezimu basooka genda na goal difference. Goal oteebye gwe bakuteebyemu bwe tutoolako osigazaawo mmeka n'oyo gw'ovuganya naye. Awo nabo bwe mubuukawo ne bagenda kwegamba ne bagoberera sequence eyo. Kati mu liigi y'Ebungereza, liigi nga tennaba kutuuka ku buwanguzi, batunuulira tiimu eziba zikwataganye, ziba zigudde amaliri. Kati nga Arsenal bweri ne Chelsea, kuba kaakati tebasobola kulangirira liigi
waliyo enkubaganya y'ebirozo eyinza okugamba nti kakati singa liigi ekoma wano, liigi bw'ekoma wano ku mipiira 13 erangirwa okubeera null and void, eba tesambiddwa. Tewabaawo ne gwe bawa kikopo, tewabaawo ne gwe bawa kifo. Naye bwe kibanga embeera ekyali mu liigi nga tinnaweza mipiira gigigwanyiza kukuutiza kyakubeera null and void, awo bwe mwenkanankana mu bubonero ekisooka okulowoozebwako alphabetical order. Alphabetical order eno egenda esiimuukawo okusinziira ku progress ya league. Bwe kyeyongera eri mu maaso ku buwanguzi obw'okukwata ebifo, awo nga batuuka ku muteeko okugamba head to head kyali kitya. Kuba kakati wano tusobola kukozesa head to head nga tekiri balanced. Head to head kijja nga mukwataganyeeko, buli omu afunyeko chance ekwata ku munne. Tesobola kubeera one sided gweroga nti head to head egenda kukola wano. Kati yensonga lwaki najja ekyokulabirako eky'omwana okumuwa priorities. Sooka kino bwe kigaana ogule kino, bwe kigaana ogule kino. Kati n'amateeka ago gateekebwawo, omuntu yenna ayina data n'obudde asobola okubikkula amateeka ago n'agasoma. So kati wano Arsenal okubeera waggulu wa Chelsea, si kyakuba nti Arsenal yagenda n'egwa amaliri ne Chelsea ku Stamford Bridge. Etteeka si bwe ligamba. Etteeka ligamba wano nga league ekyasobola okusazibwamu n'erangirwa kubeera nga eri null and void, alphabetical order yekola. Singa banaasamba okutuuka ku bitundu 7 ku buli 100 okudda waggulu, awo osobola okujjayo kubanga bitambula na priorities okusinziira ku mbeera league gyerimu. N'olwekyo yensonga lwaki Arsenal eri mu kifo kya 2 mu kifo kya tiimu eno eya Chelsea wadde nga benkanya byonna. Kati ensonga eyo nga maze okugitaanya, tugenda kutunulako ku match day 14 ne match day 15 bya weekend. Anti kati obunkenke bwatandise, buli match ezanyibwanga nga final. Kati match day 14 etandika leero n'enkya ne ku Lwokuna. Weekend match day 15 abasajja bapiika bannaabwe emipiira wadde bagamba nti bafuna omusimbi mungi naye guno bagweriira. Enkya Man City ezanya Nottingham Forest, weekend ekyalira Crystal Palace bajja kuzanya ku Saturday. Liverpool enkya ekyalira Newcastle, weekend egende mu Merseyside Derby ng'ekyalira Everton. Chelsea ezanya Southampton, Chelsea ekyala ku Sunday egende ekyalire Tottenham Hotspur. Kitegeeza abalabye ku Chelsea abawagizi baayo ku Stamford Bridge okubagulya omupiira gwe yasabudde Aston Villa, awo ebyakomye mujja kugira mu lwawo kubalabako awaka, era weekend tebagenda kudda. Arsenal eri waka ekyaza Man United enkya, akati olwo ku Sunday egende ekyalire Fulham. Man U ekyalira Arsenal enkya, ku Saturday ekyaze timu ya Nottingham Forest. Naye ne ku Lwokuna eriyo emipiira egy'abamemba ba Big Four, ba members abali mu top 4 mwemuli Brighton and Hove okukyalira Fulham, era bagenda kukyalira ne Leicester City. Naye kakati ekimu ku bintu ebibadde bikola amawulire ate okuva ku weekend, abantu abasinga enkubaganya y'ebirowoozo yabadde etambulira nnyo ku table, naani eyegwanyiza ekikopo n'ow'omutindo naki. Naye ate amawulire agasinze gatambulidde ku Sam Moise, omuvubuka oyo kapiteni wa Ipswich Town. Ye kapiteni wa tiimu yekka mu weekend atayambadde armband ey'obwa kapiteni ng'erimu birangi ebiwagira obuli bw'ebisiyaga. Omuvubuka ono agamba Muisiramu kuba nzaalo ye Misiri, naye yagamba y'obuyisiramu bwe tebukkiriza. Kakati nno ne Mark Guehi era wenjogera bino ali mu mbuga za FA wadde yayambadde ekikome ekyo ekyobwa kapiteni nga kirina bikala ebyo ebikkiririza oba ebiwagira. Manyi balina engeri ebintu by'oluzungu ebigira ne bitabulamu, mbu bakkiriza mu bwenkanya mu kikula ky'abantu. Kakati singa mugezaako okulaga bali nti babisiyaga nti temulina kulaga nti mubasosodde, kale nno kyekyakubisa kale ezo ne baziteeka ku kikomo ky'obwa bakapiteni bonna 19
bonna babadde bambadde kale ezo mu weekend eno gye tukubye omugongo. Ono omuvubuka Sam Moise yeyeka eyaganyi. Kakati ne McGuay captain wa Everton ye ekyo kiambande kiriko bikale ebyo yakyambadde naye ate n'awandikako ebigambo I love Jesus. Kakati nali mu mbuga za FM bwawereni kuba buno bwe bugunjufu obupya. Manya abazungu bulijjo batubeera nnyo mu maaso. Tuyinza okugamba nti bafa naye atugambira nti ate abazungu bafa bo batubeera mu maaso emyaka 10 oba ensi eriddawo bweti bweribeera. Naye abo bannaffe eyo gye bali naye ye Sam Moise yagambye ate mumbuulire ebyo. McGuay bwe yataddemu olugezigezi wuyo ali mu mbuga. Naye nga ensonga ey'omuteeko gw'okubiri okutunuulira ebigenda okubeera mu mwezi guno. Ogwo omuteeko olina gutunuulira ku March 14 and 15 ezigenda okubeera mu space ya wiiki emu. Yene wiiki ewera anti batandika leero mpozi n'olwa Sunday. Kati bwe tuba nga twatandise tugamba nti buli match eringa final. Kati kiri gy'oli okupimamu mu ttiimu yo mu matches zino ebbiri March 14 and 15 eziri mu wiiki eno yokka osuubira zigenda kuteekawa. Ekyo ekibuuzo nkireka awo. Then mu kaseera ke kamu babadde beetegekera March 14 and 15 ne FA Cup akalulu ne kafuluma. Arsenal eddamu okukyaza Man U mu FA Cup. Aston Villa ejja kuzanya West Ham. Man City ejja kuzanya Salford City. Liverpool ejja kuzanya Accrington Town. Chelsea ejja kuzanya Morecambe. Tamworth ezanye timu ya Tottenham Hotspur. Ogwo nagwo omuteeko gujjidde mu kaseera ka March 15 and March 14. Kakati awo tugendako mu nkambi eya buli ttiimu engeri gyerimu byekoze mu mwezi oguyise n'ebyo byeyina okukola mu guno omwezi omujja. Liverpool yekulembedde omwezi ogwa November emipiira gyonna gyesambiddemu 5 gyonna egiwangudde. Mwabaddemu n'okukuba Bayer Leverkusen 4-0 n'okuba Real Madrid 2-0. Ne beeyongera nayo batandika November nga beeyongerayo mu mpaka eza Carabao Cup nga bajja mu ttiimu ya Brighton and Hove. Era bazeeyo ne ku top of the table eya Champions League. Kigamba omwezi gwa November wamma gwe gubadde gwa bibala. Ate nga omwezi ogwo ne mu nsamba mu kisaawe wali gubadde nagwo gwa bibala mu ngeri yagwo. Omwezi ogwo senior goalkeeper Alisson Ramsey Becker takutte. Naye kawaminikero atalina kibiina ekimu kyakoze. Abazannyi abatabaddewo nga Diogo Jota kiba kizibu n'okubajjukira nti no tebabadde. Federico Chiesa ye tannabona koona ku mupiira guli awo. Naye tewabaddewo na kiraga nti nno wabaddewo okumumisinga. Mwabaddemu mu ogwo omwezi okusituka kw'abazannyi nga Curtis Jones, abazannyi nga Conor Bradley ng'asobola n'okukwata mu kifo ekya Alexander-Arnold Trent, ate nga bazannya ttiimu nnene nga Real Madrid, ate nga abiisanya n'omuvubuka gw'olowooza y'omu ku basinga omupiira mu Kylian Mbappe. Nino atalaga nti nno ayenjebuse. So olaba nga olugero lwa Liverpool olw'omwezi ogwa November wamma gwe lunyuma okwogerako. Ekyebuuzibwa agutwala atya mu December. December agenza okumuyingira yamutandise na kuba Man City goal 2 ku bwereere. December tamutandise bubi. Kati mu mwezi guno kibalina okukola balina okukyalira tiimu ya Newcastle. Actually balina emipiira 8 mulamba mu mwezi guno gwa December gwokka. Bakyalire Newcastle, bagende bakyalire Everton, bagende bakyalire Girona mu Champions League. Olwo baddawo akabakyaze Fulham, bagende bakyalire Southampton mu Carabao. Baddeyo bakyalire Tottenham Hotspur, baddawo akabakyaze Leicester City, bamalirize nga bakyalira West Ham. Liverpool bweneesamba nga bwe badde esamba mu mwezi ogw'e11 gwokka, gino emipiira giwangulika. Abalimu nga abakakanyavu yono Newcastle ndowooza ne Spurs. Naye gwe yakakuba Man City n'okuba ne Bayer Leverkusen n'okuba ne Real Madrid mu space ya wiiki emu. Ate tebakuleetera Girona n'ekulema okujjako ng'olina bubeezi byerala byagala kunnyonnyola. Mbw'ate okyalidde Everton okujjako Newcastle yeyinza okukalubamu. Bajja bafata wakati awo. Simanyi
game plan ye mukulu bwenebeera kubanga game plan ya Ancelotti ekyuka okusinziira ku opponent tulinze okulaba engeri gy'anaakolamu si ku mupiira gwa Newcastle gwokka enkya naye n'omwezi guno gwonna ogwa December kubanga gujja kubaako kyegumwongerako oba kyegumuggyako kwabo abavuganya. Tubadde tugezaako okutunulira emirimu Liverpool gyeyina mu mwezi guno ekisingira ddala obukulu bwe bunkenke oba simanya bajja nnyo. Ekirungi nti nno Liverpool ebadde ewaddewo range eya points ezimala nti eyinako ne beetu eri kubwayo emipiira ng'ebiri nesigala ku top of the table. Naye abazanyi bano balina naavu eyo ne character esobola okutunulatunulako wansi nga ba opponent bajja nga babakubye emipiira ng'ebiri egiddiringana naye ate nga ba opponent be bo nga bawangudde egyabwe ne bajja basemberawo mu points 3 tebayinza okukankana ekintu kyonna ne kiyiika. Kati byonna bibuuzo byetugenda okutunulira mu mwezi guno. Ye kaakati bano bonna abali mu top 4 Liverpool, Arsenal, Chelsea, Brighton and Hove singa Manchester City esinziira newangulayo emipiira 7 egiddiringana kubanga ekyo yali ekikozeeko nga tulaba tewabeerewo okukankana mwawo. Omanyi okukankana okwo nako kuweereza message bwako abazanyi abamu emitima gikaluba bukalu ne baga kale oba asimbudde naffe tusimbule. Abalala bakankana bukankanyi agenda okuyingira mu match yenna ng'ayuuga kubanga ate kati Man City weeri evaako mabega. So kati advantage eriruddawa okulembera table nga osindiikiriza oba kale ng'ogezaako okwebalama abo abajja oba okulumba table ng'ova wansi n'ojja n'okiggusa. Advantage eriruddawa. Kati ebyo byonna ebibuuzo bigenda kubuuzibwa enneeyisa ya Liverpool mu matches ez'enjawulo. Naye tulabyeko Ancelotti engeri gy'atendekamu nga ttiimu ye esobola okuzanya ekintabuli kumpi buli match nga bagirinako approach ya njawulo. Mu ngeri gye baasambamu Chelsea ne Arsenal si engeri gye bazanyemu Manchester City. Waliwo ekitiibwa ekyenjawulo Ancelotti kyawa Pep Guardiola. Of course ndowooza buli mutendesi yenna kujjako ng'oli yeekaza bwekaza. Kati mu kutya kisinziira reaction ye eriki gwatidde omusajja mulumbe bulumbi oba oneewogoma mu kasoona nti nze oyo mutya munene. Yo Liverpool kyasazeewo kufata musajja ono era n'okuyingira mu kisaawe oba kumwe abalina access ku lineups nga zimaze okufuluma kuba kakati etteeka lya Premier League lyeyongerayo. Lineups zino zibeera published ng'ebula eddakiika 75 match etandike. Nolwekyo abamukumu abasobola okukola ka research muba mwalabye edda lineup. Nze bwe natunudde ku lineup ya Liverpool nalabye Liverpool egenda okulumba era bwe kyabadde. Alexis McAllister fenna tumumanyi ayagala okufaananamu Enzo Fernandez owa Chelsea. Basinga kulabika bulungi ng'ali mu zone eya namba 8 paka gye wandiise classic number 10 awo. Bayinza obutakuyamba nnyo ng'omupiira gugudde naye awo mu kugenda mu maaso n'okuwa gye wandiise secondary press nga Naby Keita gye yawanga Liverpool. Opponent agezaako okuzimba ng'ava mu baaka bano abakulembedde ba Darwin bapressinze ani addako okuwa secondary press awo. Naby Keita yabadde akiwa Liverpool emabegako eri naye omulenzi oyo McAllister akikuweera ddala kubanga omulimu gwe bw'otunuulira characteristics ze ayina kwetawulira mu zooni zeezo nga either attacking number 8 oba classic number 10 awo asobola okukolera ebintu ebyomugaso mu awatali space. Manyi kati omupiira gw'omulembe guno abasambi abamu atasobola kwegazaanya kola bituufu nga tewali space ndowooza omupiira wandiguvuddeko n'ofuneko ku muzannyo omulala oba si kyo ojja kusuubira nti tujja kusambanga gwakusaagirira wano bwe tutuuka okugenda eri ng'okita. So spaces engeri gye zigenda nga zikendeera mu muzannyo gw'omupiira nga n'abatendesi baleeta obukodyo obwongera okukendeeza spaces zino even further oba weetaaga abazannyi abali press resistant nga ne bwe omupressinzi asobola okukolawo ekituufu. Kati omuzannyi oyo omu ku abo si musazi Alexis McAllister naye amanye engeri gy'ayingira mu zooni zeezo ez'enjawulo n'okwemulula kuba opponent. So bwe yabadde nga y'omu ku batandika ng'ate ebiseera byonna tubadde tulaba Curtis Jones nze nafuniddewo message ti bano bagenda kulumba bannaabwe. Kati omutindo gwa Luis Diaz ne gwa Cody Gakpo omutendesi yabadde teyagala kugusubwa
Aga nti ate tuletiddawo Nunez abatandika ate tutandika okugalangatana naye ate abalenzi bano yadde bonna ebyamaguzi byabwe basinze kubyolesa nga bayita mu namba 11 kamba fuutiikemu wano tulabe bwe tubuzaako Man City embiibya era enzimba zonna eza Man City zabadde zakuutiza bukuutiza era Liverpool yabadde ewangula nnyo omupiira high up the pitch mu hafu ya Man City nga tebabakkiriza kusamba nga balinga abazanya ttiimu y'abaana abato naye ekyo kyonna kyavudde ku that fight nga balwana bafata bafiirawo ate nga ekintu bakikola nga kiri organized manyi olwogamba nti tuba pressing nga buli omu apressinga bibye nga temulina organized press eyo naye babadde organized mu kintu ng'olaba bakigenderedde kakati ate nga bateekamu n'ekintabuli ekyomupiira guli omuwanvu over the top era mwe mwavudde goolo ya Mo Salah passe y'empanvu okuva kwa Arnold Trent bagenda n'okuteeka ku bunkenke kati n'obeera ng'olowooza wano wansi mu kulowooza awo wansi ne bakukuba empanvu Mo Salah omusanga akomawo kakati eyo Liverpool ye twalabyeko ng'etandika omwezi omujja kyetutamanyi buli opponent anaaba bubi nnyo nga Man City ako kateekawo awo ebyo tubirinza okubiraba okuva ne match day 14 olunaku olw'enkya